Kadama TV obuzibu bakadama bwe basanga tutera okubeera nga twogera nti babusanga mu nsi z'Abawarabu. Wabula emboozi eno ya njawulo nti Kadaama olwaleero gwe twaleetedde ye agamba obuzibu bwe ate busibuka Uganda era bw'atandika Uganda nga tannaba kujja ku kyeyo naye bugenze bweyongera okusinziira ku mboozi ye nga bagenda oginyumiza. Kadaama ono mu bumpimpi agamba nti obuzibu bwava ku madagala bbaawe ge yakola agakyamulondoola ng'era gamulemesezza okubeera mu mbeera ennungi. So ne mu comments awo waliwo ze twalabanga ku bakadaama batera okutabuka emitwe nga bakadaama bamuwandiika mu comments nti abantu oluusi ebintu byabwe babijja Uganda ebigendo ne bibatabula mu nsi z'Abawarabu naye nga Abawarabu si bakoze ekintu ekyo. Kyekyo katusooke tuwulize Kadaama ono atunnyonnyola obuzibu bwe bwatandika butya, eddogo ebbaawe yalikola atya, yali mu affectinze atya ng'omuntu. Halo nnyabo oli Kadaama TV. Bukulu Kadaama TV bannange ensanyuse okubeerako nammwe eyo. Webala okutuweereza ssebo, webala okutulwanirira. Kati nze okwawukanako ne bakozi bannange eno. Ate nze obuzibu obwange obuntukako ndaba nga buva Uganda. Kuba wano mu maka mwendi mbadde sinnalabamu nnyo kikolobero ky'amaanyi kye bakola nti kya ddogo nti kya kino kujjako okunyookeza akabaani kuba buli maka bakakola. Mbadde sinnayisibwa nnyo bubi nga bakadaama bannange. Naye kati bannaye munansonyiwa abawuliriza bino naalibadde sibyogera mu nsi kubiwulira kuba bya mu maka. Ndi mukyala mukulu, ndi mu myaka 4 n'okusoba, naalibadde siri eno. Naalibadde ntudde Uganda naye wannema ne nnemererwa n'enkaabira eyo amaziga, buli zziga nalitonyeza. Omusajja buli kye yankola mu maka nga kinkaabya amaziga bannange ne nnemererwa ne ŋŋamba nedda mbonyeebonye nnyo e Uganda lwaki sigenda. Ne nsooka nti emyaka ne ŋŋamba naye kangezeeko ne tukiseetinga emyaka ne tubaako bwe tukola n'enzija. Naye mu mbeera yonna ndi mukazi omukozi, nkoze emirimu gyange era nkolera ddala. Waliwo ne lwe ngikola ne ŋŋamba nze ngikoze ne ntuulako wali. Olw'embeera gye nalimu e Uganda eno nkola emirimu ne mba nga atagiwuliza naye nga ngikola mingi. Buli kimu nakigumira, buli kimu nga nkiwulira ku TV, abaana bafa bakola ki, naye nze nga sikyayagala nabbiwulira. Njagala kujja nga nnemereddwa eyo. Naye obuzibu bw'endaba we buva kuba nnyinza n'okufiira eno ne balowooza nti ki olaba bafiira mu Bawarabu naye ng'obuzibu buva eyo. Kati okutandikirako emabega nali nkyali eyo mu bufumbo bwange. Kati nengira nenoba mukko nga bw'omanyi ebyamaka bwe nanoba kyali kizibu era kinene ekyanzijawokko. Kati omwami bwe yakitereeza n'enkomawo, nannoonya n'enkomawo. Kati kye saamanya nali ntegeka mu nnyumba mu kkabada nnongoosa ne ngwa kapapula. Kapapula ako nga kaliko amannya gange nga galaga okulaamirizaako eddogo linkwate. Yonna gye ndi, gwe mukyala wange gundi, yonna gy'onobedde, njagala oboneebonereyo, ofuneyo buli kizibu paka lw'olikomawo ewange. Tolifuna mirembe yonna gy'oba olaze mpaka ng'okomyewo mu maka gange. Tolifuna musajja yenna, byonna nga bwe yabikubaggulawo mu buwemu nga bwe biri kapapula. Kati ate ye ndowooza ne yeerabira okwejja mu basajja abo. Era omusajja natandika mpola okuba nti sikyakwatagana naye mu nsonga nga bwe muzitegedde, nga n'ekyawa sikyetaaga. Nze saagala musajja ŋŋamba ku kigambo wadde nali nkuzeemu naye egyo emyaka nali mu myaka 34. Naye lwakuba nze kale engeri gye nneewenya ekitiibwa sikolagana nnyo ki na bintu ebyo. Nali mufumbo ne ŋŋamba ate kati kiki oba omusajja tewali aŋŋambyeko nga sikifaako nkimanyi ndi mufumbo nga simanyi nti ekintu ekyo kikula kinzijira ddala okumbonyaabonya. Nga mbeerawo emirimu gyatandika okufa, buli kyenkola tekikkiriza.
buli kyengezaako okukola kigaana ne ŋŋamba bannange kiki ne nga waayi kasita ndi mufumbo bakyampa ku mmere ne ŋŋuma nga ne bwe ntambula wa abakyala bannaye banyumya wulira emboozi gundi yakwanye bino bwe bityo ng'emboozi bwe muziwulira nze tewali bannange tekiriiyo munansonyi bwekyogera naye bwe buzibu kwe njagala mbabuulire bwe buva emyaka gitambudde mpezezza emyaka 40 emyaka gyalinga mu 10 nga ndabye akapapula ako kati nalowooza bwe nakasoma nti ngeri gye nkomyewo mu maka ge kijja kunvaako nti yadda yakoze eddogo lye nkomewo nembeerera awo so ekintu kinkola kinkutte okusiraana kwonna bakaddama bannange nkuli kunnina ndi nako nkutambuliramu mbonyeebonye Uganda buli kyenkola kyagaana nkaabya amaziga mu nsi taata w'abaana nkoze buli kikolobero ky'omanyi nti kikukaabya mpaka lwe nayiiriza ne ŋŋamba kaŋŋende kati eno mpezezzaayo omwaka bannange ndaba ebintu bye sitegeera naye mmala kumuloota bwe muloota kino ne kintuukako nze seebakangako ku tulo neebakako ssaawa 11 naye ng'obuliri ŋŋendayo obudde bukyali ssaawa 3-4 tebakyakola ki tebampitayo nembeera eyo nentunula mpaka ku 11 otulo ne tunziba neebakayo essaawa nga 2-3 nenzuukuka kati ngendo Uganda saamulootanga kuba yali yaddukawo mu nnyumba n'atusuulawo n'agenda gy'agenze naye ng'akomawo abeera ku kyalo okwo kwayenjerera bw'akomawo ewaka bw'atutulugunya bw'akola buli kazambi yenna gwe siyinza kwogera ku ssimu nga bwe mbimanyi nze nasulanga bweru ebiseera ebisinga nga bw'akomawo awo ne tufuluma ebweru nsuze ebweru emyaka mingi neŋŋuma nga ŋŋende era n'ebweru n'alemererwa nenzija mu bukadde bwange buno neekolerere naye mbabuulira ssente zigaanya ssente siziraba zentereka ssente zimpita mu ngalo ze bansasula ze banneewolako bwe bansasulanga leero enkya ng'agamba mpolaayo 10 mpolaayo 2 bwe batyo ne kuwenjogerera ku ssaawa eno nva muwola 5 bagenze gulo nawoze omwami kati mbadde n'obukadde 2 mu nnyumba bwali 2,15 kati ninawo 50 mu wiiki emu bazinsombako nsaba mumpa amagezi okulaba nti siddamu bawola ssente zange bannange kinsusseeko nze sirina ssente zenkwata mu ngalo nti ziizino bwe neebuuzaako eyo nga sinnajja ne baŋŋamba ekintu ekyo kye wasomye kapapula kiba kibi kisiraanya era ogenda kusiraana paka kasita oli akuloga nti simanyi obulwa abasajja abakutwala nze nali siri awo nti nnoonya basajja bantwala ekikulu kasita nkola emirimu gyange nembeera bulungi neefuna ekyokulya n'abaana bange naye ekyo baŋŋamba kikusiraanyiza ddala wenna toyina mirembe gy'ogenda kufuna ng'omusajja yakukola ekintu ekyo bannange nzize buwalabu empulira emirembe gimbuza olwa ssente nagezaako zisindika omwana omu azinterekere bannange baazikozesa ne bazikozesa neŋŋuma neŋŋamba kale kankole kuba sajja eno okweyongera bbanga nti ate nkole kontulakiti ey'okubiri ku myaka gyange gye nnina nga njagala nkole emyaka 2 nkomewo naye ndabika okweyongera ssente teziwera kati ebizibu ebyo ndoota omwami yasookanga kumuloota bw'ajja nga ayagala kunkozesa mu kirooto ekitwala emyezi olwo nakamalayo emyezi nga 6 nga ntandise omuloota bw'ajja ayagala okunkozesa naye nga wabaawo ekintu ekitulemesa emirundi ne giwera neŋŋamba lwaki navaayo omwami tetukwatagana yadde nga mwekokkola saagala namutunulako nga n'otusuula mu nju yatusuulawo kati ate ekimuleeta ayagale twegatte kiki kati nga wabaawo ekiremesa neŋŋamba mukama gy'ali ajja kuntaasa nga muno mwe mutulagirira ne tunaaba munnyo naaba omunnyo naye ngunaabanga nga kikomaawo kati ndowooza yakyagenda okulaba ng'omunnyo tegukyasobola bannange omwami yatandikanga okujja okunkozesa emirundi si gumu 2 3 ajja n'ankozesa
kanagenda okulaba nga ku ssimu basindika bu message nti omunnyo bagwezizika bannanga omunnyo ngwezizise kati naguteekayo emyezi giweze ng'esatu abadde takyajja nga takyankozesa ng'era sikyamuloota kati bwe twagenze bino bye tukyala ne ngenda okukyala nasozeeyo seezizise munnyo bannange taata w'abaana yakomyewo n'ankozesa ekitegeeza abeera ku bbali awo kati bino tukozesa eri eddagala lye mutulagirira naye ng'ekizimu kiba tekigenze weekiri bannange ensula nkaaba simanyi omusajja kyanjagaza twayawukana nannemererwa ne tweremwa ne muviira lwaki annemesa buli gye ndaga ekintu kyankwata e Uganda mbadde mu mbeera eyo ey'obuteesobola ye agamba buli lw'olina oba okuva ewange ojja kubonaabona ppaka lwaki annemesa ensi nkolerera baana bange kuba talina kyabayamba yadde naye ng'ate bwe mba mbaweereza akasente olumu akabasaba omwana n'atoola emitwalo 2 n'agimuwa kiraga nti bwe mba nkoleredde abaana ne baba bulungi basobola omuyamba mu bukadde bwe naye ye takiraba nkooyo okubonaabona we ŋŋambira nti yeye bwe nali nvaayo mu maka ge naleka ntaddeawo omufaliso gw'omwana ng'omuto ne ŋŋamba munne nti gutwale gy'otwala omwana gwagenda okwebakako omwana ne yeerabira ogusitula ogutufulumya taata we yatuukira n'atabuka ng'alaba nzigyemuko ebintu byange ebintu bye nabireka mu nnyunju nze siina nnyo bingi bye nafulumya najjamu byange engoye zange n'obuliri byebyo byokka naye omusajja kyataayogera bannange nga bingi nnyo nnyo omufaliso nze nagugulira omwana gwange ku ssente zange bakazi bannange naye ne bwe guba nga guba gugwe omwana wuwe lwaki aba ayogera ebigambo ebingi n'okuwemula ensi olw'omufaliso ogwo kati omufaliso baana bamala okunkubira ku ssimu eno kitaata kino ne bwe kiti ne mbagamba nedda tupange bwe tuti omufaliso muguggyeemu kuba sijja kujja eno okukolereranga ki kugula bintu eyo ng'ate ebintu byange nabirekayo sente teziwera nga bafunaawo omuntu ng'agufulumya nga taata bw'ajja gubuuza nga bamugamba gundi yeyaguggyeemu bannange kye yamukola yawemula oli yamuvuma muganda wange omuto naye nga bambi si ye yaguggyamu sisita bamuvuma gamba omusajja anvumira ki bannange ne beevuma ne beewemula kati wayitawo ndowooza emyezi ng'ebiri bwe kutandika omuloota nga ndaba omufaliso ogwo gwe tukola ki gwe baakaayanira nga nze mwennyini ngukutteko nguzinze taata w'abaana kwe kutandika okujja nga nkole kyayagala okunneebakako ankozesa era ne kitandika okuva ku mufaliso ogwo nga mmaze ogguluuta olutalo lumaze okubeerawo eyo kati buli kiseera ajja kinkozesa naye baŋŋamba nti kibi nnyo nakubiddeko essimu eyo ne baŋŋamba nti kibi nnyo ogenda kuva eyo nga tolina na 10 ogenda kukolerera bwereere ekyo ekizimu kasita kikwebakako ate si kizimu omuntu yennyini gwentegeera ogutali mulundi gumu egitali ebiri mirundi mingi lwaki yeeye muntu omu gwendoota mpulira nga binnemeredde n'ebigambo byennyini yabijjanga mu kamwa ke ng'abeera abiŋŋamba eby'okunsiraanya naye nkufa nga bw'omanya omukazi bw'oyiiya n'otetenkanya ekintu omaze okiwulira n'onaaba kano n'okola kano amagezi gonna ne ngasala ne ndowooza nti n'eno gye ndaze tebijja kukola ki tebijja kuntuukako kati mmaze okujja eno era byebintu bye bimu bye ndaba nze sirina ssente ze ndaba bannange nti ziri wano omwaka mulamba bannange binsobedde ennaku ennuma ku myaka gye nnina lwaki mbeera nkolerera obwereere olw'obutaata w'abaana taata w'abaana ambonyaabonyezza emyaka mingi muviiridde ate nakati era eno kikyannumbayo lwaki tandeka namuleka bwe navaamu ennyumba ye n'akomawo n'abeeramu ne mukyala we era mwebali lwaki nze tandeka nene neekolerera naye bannange simanyi bannange mumpe ku magezi nkole nti ekintu ekyo okunvaako omunnyo gwo ngwezizika era bwe ngwezizika tekijja naye nga nkakasa nti kibeerawo wali ku bbali era kinnemesa ssente zange bwe buzibu lwaki teziwera bwe bazinsaba egamba ndi mu maziga bannange munyambe mumpe ku buyambi
mumpe ku magezi ensaba. Nkoze ntya okuba nga ntereka ssente zange zinywere mu nsawo? Nkoze ntya ekizimu ekyo okuba nga tekinkozesa? Omuliro gwaka mu ngoye zange, buli lugoye lwenkwatako nga lwange. Ez'abakama bange tewali kizibu kyonna, naye ezange zennyambala zennene zenneebikka, buli lwenkwatako lumaasuka omuliro nga siroota, ntunula bwe nti misana oba kiro. Ne kati ku ssaawa eno lwennyambadde ndukwatako ne lumyansa, sikitegeera. Nze seebaka, neebaka bukedde. Buli lwenteekawo omutwe ku ppiro nga feesi yonna ensiiwa ng'eyeesiize ebisubi, ng'emikono ginsiiwa nnyo nnyo ng'omuntu abadde asala essubi, ng'omuliro gwaka. Bannange sikitegeera, nze seebaka, neetakula. Nasooka kulowooza nti oba mazzi ge gansiiwa, ne ŋŋamba ate eno wansi yo nga tewansiiwa okuva ku lubuto okukka wansi, feesi yokka buli lwe ngiteeka ku ppiro. Era nsooka kwebaka kyabugazi bwe ntyo, ne nteekawo mu mutwe nkoona. Awo ne mbeerako kalekaleko, naye bwe nneekyusa lutalo. Kati embeera okuva lwe nava eyo ebintuntu bye ndaba, naye nga mmala kulaba taata w'abaana. Lwaki kibeera bwe kityo? Nasooka muloota nga azze mukambwe nnyo 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 ng'ayagala kunzita nga ngoba emisinde. Ne nzirukira ewa taata wange mu kyalo, ne maama baaliwo awo. Paka lwe yatutuukako n'ayimirira nga naye munyiivu nnyo 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 nnyo. Okuva ku olwo tanvangako nakati. Bannange bw'oyabanga oba waliwo ng'ekizibu kijjira mu ye nga si yeye, munsonyiwe mu ekyo, naye simanyi kituufu kiki. Bannange okujja mu Bawarabu n'ojja n'oddayo nga lonsa kiruma. Kiruma nnyo. Ku myaka gye nnina, myaka 40, naye okulaba nti nkolerera obwereere olw'okuba omusajja, bannange nedda.